Okay, yenze Kanka Kapita Naguse Dasaro. Gwolengera oyo ye mutabani wa Mole n'amatovu mirundi. Kyakutte ye Yellow Times Magazine. Yellow Times Magazine volume empya yafulumye. Binyinyi ebirimu nga mugenda okulaba. Mu programu ya leero mulimu obujulizi bungi nnyo. Kale nno tuwagire ku business tusobole naffe okuweereza tuwe obulango tukulangire ku mukutu guno. Genda mu YouTube yoteekamu ekigambo TMO Online Television. Sobola okubanga osubscribinga oleme kumisinga bino. Mwana mulenzi Kasabuli owa Kasabuli Auto Garage oyo yatuwagira dda. Lwalina Toyota Land Cruiser, Toyota Vigo, Toyota Hilux, Super Customs TX naddala ezikozesa injini za 1KD, 2KD, ezikozesa 1KZ, 5L, 1HZ, 1HD zonna omwana oyo tezimulema kukolako kati gendayo. Kale nno ke kalanga ako koppako ne namba y'essimu okubire Kasabuli Auto Garage. Mutabani wa Mole n'amatovu mirundi mu programu yola tulina obujulizi bungi bw'omala bw'otyo gira bagisaasaanya sharinga oberengo owaabo abaagala okulwanyisa mafia mu ggwanga. Kaneeyere mangu tugitandikirewo ey'olunaku olwaleero. Atubaaniriza nnyo nateera Yozefu Tamale mirundi senior mutabani wa Mole n'amatovu mirundi saako John mirundi abantu b'engoma bakutumidde agamba basuuliridde nayo taata wange ngoma Kaviri batuweereza message nagamba Mzee abantu b'engoma nga atusuddewo nnyo bali okwesimbawo singa Saida Bumba takola luguudo lwayo. Okay naye yalukola nayo baganda bange nayo ekitata wange Kaviri bali babbye ettaka lye mwana adopted son bali babbye ettaka lye n'enyendayo n'omutereeza nayo mukoddimu akaginya ninayo omuganda wange gundi Nabudozi ndi w'amaanyi Anade nebuuza abantu b'engoma babagaza ki Muzeeyi mirundi yakati ninayo babiri bengenda okuddizaayo ze bampa zaazaala. Oli serious? Ate ze bakuwa n'otanona anti wenundira wabadde watono naye kakati naye olina ettaka ekaliisizwa ngenda kuleera ngoma ngenda gulabayini ngoma. Okay. So bubaka bw'abantu b'engoma banaye mbutuusizza omukukunavu wuuno nze kulikayo ku program abantu bajyagadde program yo gy'obadde nayo ewa SK Mbuga Quest TV ntegamba buulize bano strategy tibakozesa nze newunya n'okwewunya nti abantu bano balina amagezi ba mafia ekintu kiri bwe kiti mu myaka 32 baali badde bamaze okutendeka abantu kulanga omuntu ayogera naye bajja ne bakola ensobi nti baasiba ebibiina by'obufuzi nabo ne beesibiramu. Kati tugenda okuva mu bibiina by'obufuzi okugenda mu movement nga bombi tebalina boogezi. Ekyokubiri bajoozi tewali muntu ajja kwogerera nga gwe walidde biliyoni zo olidde biliyoni 5 n'otwalayo woteeri gye batasuzeemu n'oga nti sijja kwogerako kwega tulaba oli mujoozi nnyo kukuba n'enkwasi ku mutwe. Obujoozi obwo okujooga abantu okwo kwe balina obwo sina bujoozi ate kugamba bufuge waliwo obujoozi n'obufuge. How would you expect somebody to defend 5 billion you have taken in your hotel? Are we members of the same? Am I shareholder in your company? No. How do you expect me? Why never abantu busungu bwe bayina ko busungu naye tebamumanyi. 2 okulowooza nti bwe bitabeera mu mawulire abantu babitege ensi bamanyi kubanga mudde nebiri public amata ne bagakuba ne bagakuteekako nti abaana bajja kunywa amata kampuni y'amata ne bagiteekamu nti yini amata ne gatabeerayo kakati bw'olina amagezi mu mutwe because I would use a bogus company. Ne bano tebeyambisa bogus companies tebamanyi nti olunaku lumu tujja kuba it will happen. I'm telling you. Uganda tekyali stable and there is no rise and rise buli kaseera ensi ebeera rise and fall ensi tewali wamayi bakugamba mu byobufuzi there is no army strong enough to stop an idea whose time has come. Yes. Olunaku lwe bali basikunkula mwe mubba ssente mugobawo omuntu bwe mala omugoba mbwe ajje tukole nalinja kubatta nalinja kubaka omutani nalinja batta buli wekirowooza obusungu bonna mpulira. You have humiliated me. Nti ate tukole ffenna nalinja emigomba tte naye they are not learning. All the monkeys don't learn from them.
their old habits nti okujooga abantu nti ono nasali tumugobewo tumutwale mukomera tumusibe ffe tuliyesero mugenda kuddawa n'abaana bammwe kubanga nasali naye abuulira abantu radio katwegende eboogerako nti muli babi where are you going to go mugenda kuddawa kuba ate mwali kikkiriza naye mmwe olwagala ssente ne bajjawo ono ne baagala ssente ne bajja mwani yazibatuma what stake do you have in this country that others don't have kasita ebintu ebyo bibalema nze nkubuulira I'm honest man tetufunangako gurupu eri hated ngeno the Nubians did not kill his supporters the Acholis and Langis never killed UPC supporters bano bo tewali gwe batagoba mu kifo tewali gwe bataba mawulire kwoluna n'abadde nabo nobeera n'omukazi ng'akyenji n'omala omukozesa gwe n'odduka ne bamala omubbiramu ne badduka ne bakanyuga eri kati bamawulire akyenji kyekyobusiru kyasoose okukola akyenji yagenda mu wino okugaba mosquito net n'akuŋŋanya abantu b'omu wino n'abasiiga mu abo oba yabasize oba yakoze eki did you carry out a research egundi testing ne mukizuula the first thing would be to test the minister himself herself do you do it bimaze okubba kati bidduka bimaze omufunamu ssente byebibbi naye akyenyi naye ajja kubuulira abalaŋŋo nti bano si bantu nga ne nasali bwabuli abeewabwe ntemuli bantu nga nange bwe mbuli abaana bange ntemuli bantu muli bajoozi kakati if everybody spreads a rumor about you waliwo gwe baleeta nnaku ezo ng'asibidde abantu oluguudo bamuleeta ku faamu nga talinnya n'obugaalubindi bwe kati oba naye wamukolayo ebyefujjo where will you go so nze mbawa amagezi ne mbagamba nti teri nsi oba gavumenti etalina badefenders naye abajoozi balowooza bw'ofuna ajja kujja aboogerere bo nga balidde ssente mirundi ajja kwogerako nga wabye 5 billion bamuyita akapikipiki mpita mu meeting bekale nti gwe nkwasa omutwe nkutomere ng'entamu obwo buba bujoozi so unless you get people who can defend you naye ate omuntu ayinza kudifendinga kintu nga ye taliddeeko omusajja yabagambye nti mwe tewali atalina akawunti eriko $100 million ne mutuwa busense kati ate tebinyiiga eggulo kyatuuziza meeting nekigi kyeyalinga yesterday nekigamba nti ogundi tulina gundi ate obusiru bwakyo kyagambye mbu waliwo atukwata mbu mirundi atukwata naye kansuubire nti mweno gundi abantu mwena ne mukuŋŋaana kabineti olwawedde bonna ne bakuŋŋaana mwena mbayoddeko gundi zonna mbusimanye zooming eragawa zooming yabalimu okukozesa sibalaba nga bafigitinga zooming yaganda today we have not used because gundi zooming accommodating naba okumanya abasajja bano basiru si babbi how can you converge all of you in one room ngawe bateeseza ningalabizabwe balowooza mbwe eggwanga baali wambadda how do you know how hated your group yes nti n'abajaasi mubabbye n'emmere ne mugibba somebody was telling me this morning there is no water and power in Nsambya police gundi barracks mu barracks temuli omuli abasajja abasula bwebagulayo kagundi kamukayaka gye mujja bakuba embooko kyobalaba mbagambe nti abasajja how can you explain brutality eya police okuba obutale okuleeta tear gas babagamba mwamusibyewo omusajja mwamusibyewo omusajja mwamusibyewo omusajja I want to tell you embooko ng'enyoka the brutality of the police or security organs is intended to incite the population to remove the government. I'm telling you. Kakati mbadde mbanyonnyola. Ti brutality eyo gye mulaba. Toyinza kudda musajja w'Ensambya amanda gagula ssente mmeka. Mukazi we talina kyalya naki. Nze I'm seeing a situation whereby nti abantu bano obubbi bwabwe they are inciting the population without knowing and they will overthrow this government. Oba bakigenderera president akugambye nti muleya ekitongole ky'amasannyalaze kijja twewole $5 million ne bazeewola tuliwe amagombolola 400 sente ne bazibba balwana 10 awo babbi ali mu minister alwana ne ba mafia
nedda tetujja kuboogerera ffe katutegeeze ensi kubalizinduukiriza wano yalisasula. We can't be part of you. Ate musobola tutta mutteyo omuntu mutteyo omubwati bateeka omulambo mujeneza kuyingira ekibuga mulisulawo. Kubanga bwekye bakola they fear to be known. Kakati as a result to contain you, to buy you. Am I buyable? Where did you get? I saw all of these people smearing poverty. Bonna bavuga bamulaba abepankapanga nabalabako nga balina engatto zaalumwa balina bajja n'olubumu. I was far better. Kati ozijjeewa tudikiteeto numinga ozijjeewa noono omwana wange ali mu people power tebayinza mugula yadde ekikumi. Ffe famire yaffe tegulwa ogende mu katale k'omubuulo ogulwe ajja kubeerayo abeerereyo ddala. Don't waste your time. Abo babbalamu abagula abantu abalowooza nti we are cows. Go to katale ka mubuulo famire yaffe tegulwa. Anybody who thinks that it is easy to buy, to remove that boy there, ngakoze decision tajja kuvaayo. Annange simukkiriza kuvaayo lwanso bajja kugaa nti namutumayo ng'olwoyo balamu amaze okulya ssente amutunze yeekukumi. No, kwata balamu ne mutabani wange ennyondo mu mutwe. Balamu okuleeta ssente n'aziwa omwana wo. Mutredingire mu bazaali mutredingire mu babadi black mutredingire mu abo because naye mutabani wa mirundi owange tasoboka family yaffe tesoboka. We are an arrogant family. Very arrogant. I see. We keep our dignity. Si kyekivuddeko abantu okugamba nti buli kaseera bwe balinyirire tebasobola. They regret the day they fought to me 8 years. I see. Tebanda bangako. I've never seen these people. Mzee njagala kubuuza, why do you refuse government job? No. Lwaki ogaana okukolera omuntu ate gw'oyagala? Government ya Museveni akabbula okamanyi. Akabbula kabeera ku mazzi bwe kati waggulu. Kakati bano baminisita obalaba bali waggulu bakolera bamafiya nti kampabuulire wano okumanya nze sisaaka magazini eno giraba Yellow Times. Olowooza it takes how many days of writing a magazine? Simanyi siri muwandiisi. Nakubuulidde ne nkugamba mu magazine eno nti bamafiya be bakozesa be bagenda okusuula. Tomulaba oyo akyengi taliimu. Akyenge mulaba. Ne nkugamba akyengi tomulaba. Ne nkugamba nti ono Nassali baamukuba n'agenda. Ne nkugamba nti kakati tunuulire ono si ye mukazi ow'obugulu. Bagenda. Mpulira. Ono si ye bagenda ono si ye akulo ono si ye mulyagonja yeye bonna ono yekka yakyalemeddewo. Yani oyo ndabako omukyala wa polisi. Akulo ono gavumenti bwerikyuka liita mu ttaka tasobola kuyimirirawo. Mpulira. Yavuruga emisango gyonna yakwata abataliyo yakolaki. Volume ki ya Yellow Time? Ke kapya ke kali ku street. Nkubuulya ne nkugamba nti bano bonna bakyengi bano batya bagala batta ekibaddusiza okuyingira ebyobufuzi bano bakozesanga bakozese. This were used as conveyor belts. Era nkugamba mu magazini yange nkugamba nti bwe baba bakole Museveni wabakubidde nkugamba wano mu magazini yange nkugamba nti in order to carry out their selfish and highly criminal activities within their government, they created a fellowship crafted along the lines of the Nigerian film, the Billionaires Club. Unlike other criminal groups, the Billionaires Club or fellowship in Uganda has rules and regulations that govern members of the group. Mulimu ba conveyor belts. Kakati bano ba conveyor belts be ba change. Ba conveyor belts ebatukiriza emirimu. Era nkugamba nti mulyogo je uno muwandikako ono ogundi director wa side muwandikako yakwata abantu n'abatwala n'abasiba naye akulunga Museveni yali agenda mugoba ne bambuulira nti akulo tasobola kubeera mu ggwanga akulo bamuttirawo ne famire ye engeri gy'anyonyesezaamu abantu yakwatira bamafiya abantu n'akwata n'asibisamu naye nze kaali nereegamu oyo omukazi nanereegamu ebyo byakyoka abantu lwalitegeera nti sisaaba
oludakwakulo lwali nereegamu lwalitegeera nti sisaaka nti mulimu abasajja bakalemanjovu singa akukwatira ku principle nze nkubuulira negamba nti ate mbikola nkubuulira nenkugamba nti ekibaddusizza the people who are in danger are those who know the real beneficiaries because they are not known to slaves who were working as conveyor belts. The situation has caused the panic within the mafia group. Reports indicate that there is a real plan to exterminate them one by one. This is common in the mafia gangs. Once a disagreement arises, dead bodies in such a case fall on streets as mafias settle their scores. Constant death threats as a result of this disagreement has forced some of the heads of parastatals who are sending the money to the masters wing to opt for politics in order to protect their dear lives. This explains why people like Dixon Kateshumba, the former commissioner of domestic taxes at Yola, and Justin Bajenda, former at Bank of Uganda, have both joined the politics. I know the information. Which means I knew this information. The mafia is now dropping. That's what they do. After using it, they dump you. After raping you, they strangle you. I see. Kakati bano bachenji bamukozesezza ekimala. Kati bagala musula. Era kankubuulire singa kibadde nti achenji akyali mu interest yaabwe. Media say yali mukubye. Cartoonist wa monitor is part of the mafia gang, is an idiot there. Yakuba mawulire mbubango bye ku TV zonna. Nako nekikuba. Kuba first of all is an idiot. The monitor cartoonist is an idiot who lacks brains, Taina, and is a member of the mafia gang. Tolabe bamukubyemu. Ne mu monitor ne batandika okuwandiika nti yekubye pistol. Doza bwe bakukola. Nti after falling out with them, mafias use their bombardment to finish you. Kamba buli. Achenje yensobi yasosokola. Achenje. At the peak, at the climax of this scare, change peaked in Hayuzo Kabampani style. She picked mosquito nets because the president had said that he was seeing women who are staying in the markets and suggested that they should be given mosquito nets. Instead of giving the mosquito nets to her juniors, she went there to pick the limelight. The moment it was announced that the minister was around, all of the idlers merged in a window market. I see. This is not the first time for this woman to risk herself and others. Two, what about ministers who collected their relatives from isolation centers to their homes? It means two things. One, they know that it does not agree. COVID-19 is exaggerated. I see. Kubanga singa bakimanyi nti gyali bali badde tebabikola. Bali badde beekuuma. I was explaining this morning. Nti abaana abamu babba enva ewaka. Kakati as a deterrent, mama mwayinza bagamba nti temubbamba nziteekamu obutwa. Naye omwana omugezi agenda n'abuuza nti oba enva oziteekamu obutwa gw'ate nga ku makya tuzirya. Boina mechanism kyebujjamu. Yes. So if these people, the people who would know how to handle a serious matter of COVID-19, if they knew that COVID-19 was real, they wouldn't be conducting themselves as they do. Mpuliranga ayagala okuexoneratinga Achenji. Achenji alina obusiru bwe. Achenji yakuba essimu mu top TV banzijeko mu president alagidde. Naye nze ne mugamba ti Achenji bo tebalabwa. Diana yekukumye. Ye Diana talabwa agula bizimba agula ki. Diana yitalabwa. This woman is kati mmwe ne musibwe baamukola. Nti musisi yali dali kaga akokentwe yepusi yagamba president. This man ninka sobola yo nalinka yodenka bako kisenge nga naye wali nayimirira. Nalinka mazi. Kala alira mu meza bwe. Nalinka sise
nenkalinde no ku madala wansi nka betteke enkatte tekadda kagenda mu kugundi ya president nali nkamaze naye kagamba president this man abuses Musisi because at that time Musisi was used by the mafia azazike yakulu nanyini buyinza nakubaba butoda n'abajjawo n'aleeta basi ze nanyini buyinza abagenda okutikama kutiyaga dola nga jibulirya ze bapakinga ennyonyi mulimu bannayuganda batagenda kufa. I'm telling you, some Ugandans are God will send his transport plane, land at Entebbe with Jibuliru as a pilot. These people who have collected the bags of dollars as directed by God will enter the transport plane to heaven. They are not going to die. Mu Uganda tulinamu abatagenda kufa bagenda kupakira mukutiyaga sente dola zaabwe balyoke baziteeke mu kago plane ya Katonda balyoke batule mu Jibulirwa agivuge kubanga paka wa mutonzi. If you know that you are going to die you cannot look for money n'abatakisi n'obayuya n'ettaka ly'obusiraamu nalyo n'oliyuya buli kamuko nani okayuya no era yali mu ebyo. This is something else. I see. Kitegeeza these people were sent by God to collect money for him and they are not going to die. Njagala kumanya mzee. They will be collected from us by God's transport plane. Njagala kumanya mzee Emilio. A huge one. I doubt whether it maybe it will land on Lake Victoria. It will use Lake Victoria as an airport. A spaceship. Bajaba where is a spaceship. Kubanga straight from heaven. Nze mwenkola bwenda. I tell you nenkubuulira nti Musisi why did Musisi tender in hard resignation when the president was touring Kampala Musisi was sidelined because at that nga situmwebaze ayononye ekibuga si meya wa Kampala musajja mukulu olwono yawunya bamaze omuli yamuvadduka olubadduka kasola banga bakudduseeko bakwata embwa yaabwe ne bagisula ku jirikiti bo ne batema baba de balya ne basulayo kakati gwe baagala fe tukuba change. Okay, no, I have disagreements with our change but I know our change was used. What has I at one time nababuuza kyembadde mbabuuza bulijjo ne mbagamba nti why do you think that Sebirumbi was hanged immediately Museveni took over? Sebirumbi was arrested, charged with the murder of Rutamaguzi. At that time Rwakasisi was in prison. Why didn't he kill Rwakasisi? He was even sentenced to death but survived the 20 years until he completed the years that he renders one to life imprisonment and can get forgiveness. Lwaki Sebirumbi ye yafa? Who was more powerful? Rwakasisi. Yes. Rwakasisi yali more powerful. How come that Moses is around? Moses is around. Kasumubula is dead. Nefa tubabulira ntubaga nti kati achenyi ye bamusindise agende erango. Era erango. Omukazi oyo president ye yamulonda n'amuleeta mu government. Naye waabwe ekyakozeeyo kyokka mu ddwaliro mwe yakoleranga tebalina na gloves tebalina naki abatuddeyo ekintu kimu ambulance. Kati bagobye agenze naye tebayinza kuleka ng'olina credibility. You will fight back. Nange bwe banjoga musimanyi kankubye mu mawulire kakoze katya nkulayiriza akasajja ako nekkulubya ne bwe kalitema nekatema okutuuka esironko kaliyita mwaluwa naye era bajja kakwata. Nagamba akasajja ako kabushenga nekkulubya balifukamira ku kabuli yange ne bateetamu ssente ze bantundamu. They are jokers. Munakalema yatulagira tukuba tombulira kulubya otusinkana omuttirawo munne. Baali balowooza hit him omwana emyaka 8 nkaabateera mbakubya teri solution. Tewali solution ku nsi mu kabuli ne mu ggulu. Abo abaana sisobola kukola nabo. Alla jabbata yamba kutukasange kono akakasajja kakuba abantu mu mawulire nga bakaliisa editoriyo n'amawulire gaako mu katogo. N'okuba omusajja wa St. Lawrence nti ayagala abaana bato abaana baddukire mu gundi mu bizimbe bibyo zimbye ennanziga
bajja kuvunjisa olunaku lumu bajja kavunjisa njagala kutegeera kakati ekyo mukitegeere don't you see a mistake mu kintu kya Aceng kye yakoze ekyokutubuulira SOPs tekyalifulumye okay if it was if Aceng was still there darling tekyalifulumye they have the capacity to contain it. I see. If they can block Museveni's achievements, Museveni alwanyisiza ba mafia. Tewali mawulire we gafulumira. Red paper bikuba kifuula nenge. So they have the capacity to contain everything. I see. If Aceng was still they nga bachemwe ambisanga toilet paper kati basudde mu kabini. That's what they do. What amazes me is that they are going to recruit another toilet paper. I see. That's what they do. Njagala kumanya mzee kyobuusa gwa amaaso kye kino nti Aceng abadde ajja atugamba wear a mask social distance naye ate ye bwe yatuuse n'atabikola. Does it prove that abantu kye bagamba nti corona taliyo? Does it prove tekenyini akimanyi kitegeeza is a human being. Okay, asobola okwerabira is a human being. I see. Is only because nti media tegenda muwa bamufunyeeko omukisa bazze bamulondoola nga banonye bamukubira nti local defense ebadde ekola ebikolobero byayo byonna naye nga bagidifendinga kakati ebitongole bya poliisi byonna ebirimu ssente construction ani amagye gaabitutte kati amagye gaagala ssente z'akalulu gazidde mu poliisi kyobula ba local defense. Okay, yes, once you see malice in anything that's mafia. They malice you, they operate like a python. A person just first smears his saliva on you eryoke kumire bwe bakola timbange nakugaya musisi esooka kuwandulira bakuba wano gundi kakatala bayo haji bwe mukomyawo ye Bukenya type nti kasabadira ne balaba abantu balamu nga baleeta ebigwako kwa ne baleeta Bukenya ne baleeta ono Sebagala kubaga ne baleeta ne ba kamiliyoni haji akomawo bagala gundi bagala Lukwago. Era in fact mbabuulya ne oli serious Lukwago nga batugamba amazi. If I analyze politics clearly Lukwago ne Besigye mu opposition bali mu kirasi kati yaabwe. Why have been monitoring Lukwago? When Nema evicts people is Lukwago who goes. What's what? City council regulations. Yes. Ndizwategeragana kunema kino nasalira yendongo. When there is a problem in the market, Lukwago go nala disi wa mu obo betaka kuba. Bala disi ba kampala betaka ndiba batwali misinde ndiba batwala bonna bonna simanyika sa ala sisi simanyaniga gasi ya peke yake. Kubanga you see you are the leader. Why do you accompany Lukwago as mayor? Is not yours. This man, the owner of the land, is complaining bakolera mute bamusasula. Where do they put this money? Bala disibe baziria mukatale ke Busega. Kakati abantu bali mu kiseera kino bokuba tiya gas boyire nyanya zaabwe Lukwago najja n'abakuulinga bagalani bawagirani abakuulinzi abasuubiza ntugira kudeyo mukole. These people, the corruption in government is creating room. People now want saviors. I see. Not titles. Banoonya mununuzi sigama ndigwani. Yowa giso ini Lubaga division yabagambye ekikatalaako naye alya nakyo kirya ssente ne birya ssente zonna ne zibituuka waggulu. Kakati bwe zimala bituuka waggulu tebisobola kusolvinga situation byekye biryamu ssente. Okay. So nga omugezi nga ndyala disi mbadde kijjiso nze nziryamu. I would abandon you. How? Nga tewali akasente? Nga wali sente? Sirwana naawe. I install another group. Nemuga nti yalidde sente. Ndi antya sente uligamba disi zirya. Mpulira. Ala disi ono namugwanga. Naye yadde mu bya taxi n'abeepankako. Naga mpezese manyeze mpezese loading fimpe ne baleeta kamayambala akatalina magezi. Mpulira. Kakati mwene bw'munaleeta mayambala. You are wasting time. Mayambala talina following. Lwaki ogamba olwaliro n'ogamba nti ffe Kampala City Council tulemeddwa tetulina kibiina kya taxi ate omutwalo gwe wawandiika you registered 10,000 drivers. Why don't they assemble at Nambole nobagamba nti mwerondemu obukulembeze bewawandiika njagala kutegeera ensonga y'akatale k'e Busega. Okitegedde Lukwago
Lukwago akatale kagize yazzenga Sevilla. The landlord, the owner of this land, asaba kasente. He's not complaining about, he's not telling you to remove the market. Yes. I thought that he wanted to remove the market to sell the land. Yeah, yagala kasente ke yabapangisa. Yo musajja agamba tali ya sente bamuwa sente. Kakati what happened? Why do you wait a situation to boil to that level where I bring in tear gas? Ala disoko la chi unafanya nini? Ala disiru kwa gonaja na mujira kukubiwenga mobama yambo benyanya. Pulira. Yeah, any NRM person who cannot solve a problem is on the side of the enemy. I see. Because you have ISO, you have ESO. Where is the report of this man to tell you that there is a nyanya ne muziyiwa? Buli kimu kyonna ne mukiba enyanya z'abantu bali mu lockdown bantu mmwe mukoze bubi mu 7. If you want a fit, go home. I see. Because the leadership is to provide the solutions. Go home. Wewe nyumba yako. Kama we abalonda taina baba supervising. Baba bateka mu wali baba bakera mu babakole. Mbayo bambayo. Biba bateka mu babakole. Supervision amweriwa. Toyeza kugamba nti goli ala DC ne bakuba abantu emboko. Ne bakwata bota z'abaana kati mukamba buli abaana bebakola. Omusajja yayogera wa psychology. Bamuyita Dr. Male. Dr. Male yagamba nti omuntu yenna bw'amala okukola ekintu ne yetta kifuuka simple waliwo abakikopa. Ate nga nange nekisomako nti Saddam Hussein bwe bamutuza omugwa ne bakiraga ensi yonna abaana bangi mu Buwarabu beetuga nga bakiyita fashion. Kakati ono yeyokeze Masaka. Did you create a committee to find out what went wrong? Simanyi. Omuntu gwensinga okusaasira ye Oscar Odikamba. Waliwo ekinnya wano. Bwe bali kizinda bwe bati yetajja kuvaamu. Abali mu kinnya mu mpuku wansi tebajja kuvaamu. Babo bajja kujja abaana. Nti Abaganda bagamba nti mpawo magombe gazza. Anti bodaboda yange ogitutte. Am I going to starve? No. Ekyo nakyo kirinda Museveni kubanga go gaagala okubba abaana bago balye nti buli bodaboda emitwalo 10 netaliiko omuntu neriko eri ova kutikka muntu ne babba kakati ensi bwe tutadde kubunkeekerwa oluusi bagobagana n'abasaazi naawe gwova ku eri pikipiki naye bamukwata bana beeyita abaserikale bafende bajja ne bagituulako nti ffe baatukkiriza bwatuuka gyatuuse nga abula nga bakwata omwana naye mwawona gwe nkuyingiza tuleera mu nnaku 3 nyamwe tafuma. I don't believe mu bintu ebyo ebyobusiru. Are you a mess to eat rats? Simanyi. Na omwana ono nga naye bw'anoonya ekikumi kye gwe ng'onoonyeza abaana bagwa omuserikale wa poliisi afuna omusaala lwaki olowooza nti omwana ono kujja okugjako ssente owakabodaboda lwaki olina takuba mu tuleera n'ofiirawo? Yes, if God judgment you provoke abaana bano mulabe mu provoking you provoke them oli yabadde atutte ki kakebe kamafuta where did he go? Yayiseewa mu mada tulina kyetuyita premeditated murder nti wagize ejjambiya n'ogiwagala n'ogigula n'ogiwagala ng'era obusungu tebunnakugwako. You are different. N'agula akamazemu n'atambula n'agenda mu sseekolo ng'obusungu tebunnamugwako. Ene omuntu yasoma psychology yali badde abalabudde nti ensi ebimbye. This is why we tell you. This is why we ebikolwa byammwe time with you tubabuulire nti mmwe amaaso gazibye amatu gazibye naye muzeekyo naye mugenda kutuwakulira mudduke toyita kudya kampuni yo ne bagiga nti yegenda okuleeta amata neetagaleeta ngeri ku lisiti olumu bajja kuyoola bakusibe emigwa. Muzeekyo obikka waliwo obubi obukolebwa security institutions nga buvunaanibwa ku bantu nga bw'ogamba aba LDU abamu bawolereza naye buli gwe basanga omuntu bakuba amasasi bakikola ddala nakugamba nti bwe baali malisi kikulu nnyo gw'olowooza nti omusibe gwe batwala mu kkooti n'atuuka mu kkooti n'ajjamu essaati n'alaga omulamuzi paasi we baajokeza oyo ani yaba yakikoze? Omusibe gwe mugenda okutwala mu kkooti ne mutwala nga yenna alabika nti mukube. It is intended. Mumanyi human rights groups sentences zigabidde abantu. Can you rule out a possibility nti abaserikale baffe batulugunya abantu bagende mu kkooti babasasule?
ekyokubiri constitution ya Uganda yagana torture. If you torture somebody in the process of extracting evidence, then the evidence is food. Kakati tolowooza nti abaserikale baffe bakonaivinga n'abagundi n'abo bagende bawabe mu kkooti bafuneyo ssente bagabane amutokyalingamu essente tekiyinza kuba ng'abaserikale bano abatokyalinga abantu bakolagana n'ababbi nga yakimanyi nti olukutokyalinga omusanga aguwonye mpulira nti ono we bamutokyalinga bw'anaatuuka eri omusango bajja kuvaako badde ku tokya gundi human rights ekitwale mpulira kubanga any evidence adduced under torture is nullified. Why should the policeman who is aware of this law do it unless he's an accomplice? naye nga abimanyi ambadde sikamanya agomuzeeyi kayigidde kugwe toli asobola omutokyalinga awo askipinga ejjudgment y'ekyo kye yakoze bamutwale mu human right. Kyenkugamba nti bo bye bakola byonna bitulaga covid italiiyo. One, toyinzaga nti President Museveni alagidde n'abawa biliyoni 81 nga mwabba 59 the same group mwabba biliyoni mugule gundi mugule masks tebazigula nti president babalagira okugula that government will provide masks free of charge. Yes, and he gave the tender to produce to 19. You were talking about Bubu. Shumayi buying ishi. Bubu. You were talking buy about Uganda, Bubu. Build Uganda. So the president identified the 19. These people in the Ministry of Health knew that with this directive coming from the president, there was no way they would get a bribe, either by paying less or by under declaring the number of masks. On the day, that very day, samples, they kept the money, they did not inform the 19 people in time. As usual, no, Diana Jakufira Muchihome. Diana would die in Muchihome. Because this is childish. Olunaku Museveni lwe yawa directive nti mugule masiki. Olunaku lwe bagenda okulangirira officially baleeta ekimotoka kya kampuni eno Fine Spiners Uganda Limited ne bakireeta ne bakiteekawo baataawadde Museveni baatakkiriza mu contract mpulira era Diana ye yaba ayavu liko tizinga Diana ayogera where is this money fine Diana nkulina you used to be my friend. Once you want to do things that can force this government to collapse, but once you are riding in a canoe and you find that the son of the owner of the canoe ajikuba misumari, handle him and drop him into the water to save your life. Bano badde lyato government bajimumulamu ebituli nti eno gyola beno tebeerangako mugundi. Kampuni eno erimba nti government ejiwa gundi ejiwa pamba producing for exports net export record zayo zero kakati eno kampuni eno je bapangiramu yabadde ewandikidde Uganda Revenue Authority ng'ekigamba nti ejiwe ejikirize ejiwe ivengire tax erete importing from Kenya. A company that is manufacturing textiles, how can it import textiles from Kenya? What is being masqueraded as textiles from Kenya? These are masks. Are you serious? Bubu Diana will die much home. I can predict. When I predict 10 things, I see 8. Diana will die much home. Because temuye kakati mwa abali mufaina mu health. If we are doing all of this, masks is mandatory on the presidential directive, and you are undermining this. Then it means you are sure COVID-19 italiyo. I see. Otegede chegambi. Nchitegede. A company, a masquerading as importing cotton. For export, zero. Export is zero.
bagiwa Pamba ebbaluwa eno yabadde egiwaddeyo mbwesaba Uganda Revenue Authority omusajja n'amuddamu nti ate mmwe abakola exports ate muyimportinga muti Kenya ye motherboard n'ekikampuni kino waliwo ekikampuni bakiyita Alukoni bakibbiramu $10 million ne bakozesa kiwanuka kiwanuka lero bamugoba nga achenji oyo omukazi yali mu finance era oli n'atwala $10 million ng'aleese kampuni enfu temulisigaza n'akajiiko mu nnyumba bajja kubatunda olutunda n'akajiiko temujja kasigaza $10 million at that time it will be valued at that time. What was the dollar at that time? What was the value of the dollar? Alukon is a fake company. It's never a Kenyan company. This one also, wants to go take on Kutuba, symphony. Because I'm a company by nationalizing. I wrote about the Chinese. I wanted the Chinese. I mean, it took advantage of anti-Indian feelings in Uganda to expel the Indians. If you don't do business, you involve your company in dubious in matters of health, masks, and you joke with the masks because some thieves want to get money. You are risking your company. I see. Mukataba kange nkuwandikira ne gamba until 1986 when Museveni took power, Ugandans singled out the building that was housing both the British High Commission and the American Embassy near Parliament. Why? Britain maintained an advanced military training team in Uganda to train Ugandan soldiers who are killing Ugandans. We had the North Korean commandos, the Tanzanian advanced training team, and the British. We used to see these people. That's why Ugandans don't value foreigners. We used to see these people entering their buses to safety to Nairobi. They would only come back here when things have cooled down. We never saw Ugandans, never saw a single peacekeeper from Europe. I see. Ugandans do the most powerful embassy in Uganda, the Vatican embassy. No, if we are measuring American influence in Uganda, where is it? Where is the British influence? The most powerful embassy in Uganda is the Vatican embassy because it controls 45% of the population of Catholic. It controls all of the churches. Vatican, tell me any powerful embassy here. Because Ugandans during it was Britain that recognized Amin. I see. Yes, and the Queen hosted Amin at a dinner in Birmingham. I see. When Ugandans are assessed, the Chinese, you are misusing your stay here by being used by the mafias. This company of Kenyans, you are making your stay here shorter because if the mafias use you, why don't they use their companies? So, and citizens will hate foreign companies that are used. They are used to steal from them. I see. Bano bajja bebonyabonya bokka n'olwekyo nze mbagamba nti change gundi local defense. Those are victims of the mafia. The mafia is this man to hail of Raya. The mafia is yo emanya Museveni musisi tiyo mafia emanya Museveni ni time tibano katubajjewo nabaga nti bakiyita preemptive bwe bategeera nti ettaka lya UDB lya UBC bagenda kuli investigatingamu bakwata former manager Kihika ne bamusiba. Why? Bagamira could not investigate that matter because it was before court. Did the case proceed? No. When they knew that the government had found out that many Chinese have Ugandan passports and the parliamentary committee was going to China to investigate, they arrested 2 officials, senior officials of the immigration to say that no, we realized that problem before in your intervention, but is the case has the case progressed? This Mulyagonja should be railing ducks in Busoga. They are now writing articles praising her. She discovered this. She discovered this. No, Mulyagonja was a sellout to the mafia. I see. Yes,
Mulyagonja has also been thrown out. But because they know that he has a judge, he has a support, me I cannot take my case before Mulyagonja because I know Mulyagonja has roots with the mafia. Njagala kubuuza mzee. $1 ze baasabye. Bagenda ziwa ekyo kikampuni. No. Are you serious? Naiti rutaina. Naiti Museveni je yawa. Buy Uganda, build Uganda. Bagenda ziwa kikampuni. Kizirete wano. Nga tetuzikole that is to one. Naba fere ba state house bonna mwe bali. Aba fere wali owuliddeko. Omanyi nti n'ekyo ekyapa Gaddafi yagula waawe ebugolobi. Ebugolobi yagulawo. Naye ekyapa bakikweka. Kyapa baki. Nze mmanyi bwe kiri. Lumundi genda ku embassy ya Libya ne mbaga nti ojo kyakino oyo. Mumuvunjise nga ssente. Lwaki tugamba mukama lwaki tugamba Mzee Museveni nti owa ekyapa ky'ebugolobi kiri wano. Tunatera okumaliriza programu yaffe olwaleero. Mzee ebyo nsonga z'oleraisins olwaleero nsonga nkulu nnyo. Kuba Omunnayuganda akyabonaabona ssaawa eno n'embeera bw'awulira nti ate n'okuwagira Omunnayuganda kiganye. We have lost. Why? I tell the president should use diplomatic means, organize a party, or you cannot observe this social distancing at a party. Get medals. Give these medals to the task force, national task force. Thank them for what they have doing, because you don't even see donations. People realize that this is a den of thieves. And as a result, I told the Katongole, Emmanuel Katongole, Nemuganti, Bakukozesa, Negojjo, Wabote Balabo. Lugunda again to Kebra store a merit which was able to collapse, never in COVID-19. Against the isolation. Ngabasume mmere bajibi. Nibagenda bakima. Nga mafia yagula da store. Mmere ya refugees. Kati bakugamba mbo 10,000 Congolese have crossed in Uganda. Mpozi Diana yabazadde. Tebaliyo. Nebagala kukavalinga mmere. Emmere etaliyo mu bagibwa mu refugees. Kakati abantu abade bategeera. Era emmere ejja kulabikira nnyo mu kalulu. Is it being repackaged? Mukalulu baja mujagira bemmere mukalulu abze bane bwino bwino yo mujja wabalaje batamujja mukama oja atamujja kubasiba miso ekola gamba jo nti a woman came from USA was put in isolation center in Kololo as required, but the woman is interested, is an aspiring candidate in one of the areas in Western Uganda where Mbabazi has sway, has influence. Now the woman left the isolation center for 3 hours to come to inspect a car she's going to use in the campaign, and went back. But Miso was following her. She came out for 3 hours. She was allowed to pay the money. So, are you serious? This is what I'm saying. That the conduct, how do you determine it? Mukazi wa kulimba talina lubuto. Oyina okutegeera nti yesibya ttawula awandula amalusu, yes. Naye ebyamateniko gundi abyogerako. Ebyogenda okunywa eddagala. Antinento kiriniki abyogerako. Mpulira. Akugamba ko obugoye bw'omwana. Kankubadde awandula ngozeeyo waka. Ebigambo byakozesa biraga omukazi alina ali pregnant. Mpulira. Nti if you see the Ugandans are going to Somalia and you see them without guns, what impression do you get? They are jokers. I see. They are not going to Somalia. So, my opinion in Bagamba, from the conduct of Ugandan officials charged with this issue of COVID-19, it appears as if it is exaggerated. I see. If it is existing, it's exaggerated. Because if it's not exaggerated, then they wouldn't be conducting themselves. Because we cannot say that the urge for money, babye chimala Diana ya inachi, babye chimala babye bayina, onatwala 5 billion nga mu hotel yete mtuzemu, ina mpiti livunya koze bikorobere byo kunsi byonna, nga namu bita fuluma mu nyumba. So it's not a question of money. There's something. Bayina chibakola buli olaba omugezi ga yesiza ngo omusiru. They want to overthrow the government. Why? Nti government bumumalo jiriamu, the president becomes a liability. Kubanga president jo yayogedde n'abasajja nga cabinet ewedde batudde mu meeting jenjo kukubira batudde era nga bamuteesaako ti abadde mukambwe anatukola ki
asooka agambe gundi ne gundi be batubisa. Are you serious? Yes. Mpulira. Bwayogera nze gwe batya nti emirundi ejja tutisa abantu. Ne Museveni tebamutya. Baga mirundi is inciting the population. No, nze mbagamba. By the time you remove your government, knowing it and knowing it. Nze njagala nga mbadde mbagamba kubanga bwajja wekiwendo nga kitaba faza nekisanga nga nze ndi musabo bwa faza nabuvaamu dda kati kirumi omusajja yavaayo mpulira bajja kubagamba nti oyo omusajja yabadde ababuulira nze sijja kutema naye ono alowooza owekkololo profesa owekkololo ye bajja yokumujja ewuwe bajja mufulumyamu bakomando be bajja okujja bamuyoolemu ayogera akerebera oyo kugunde. You think that things are simple. Professor, things are not simple. People know you. People recognize you with their voices. Yes. Abantu bakutegeera. Rero times mzee empya tujijewa. Eri ku street. Eri ku street? Yes. So kakati ekyo ekya night lost. Nti bagenda ne bashumiriyetinga president. Kati one night lugwe yalagira. Kati ategera nti president alina amaanyi mu ggwanga. Gwe yalagira akube. Nga waliwo ekikampuni ekireeteddwa kizijje ate president n'alonda omuntu yalonda appointment. N'alonda omuntu n'agenda mu muggonde mu ministry ya ethics yasanga ekifuba kigabi. Omusajja n'adiba ne paliwa ya president. President nawe omwana nga omulimu. Ne bagamba atule ebigezo ne bagamba nti abituula nange. Mwagulanze. Ajja kutuula wa. If you refuse gwenga nkugoba unga atula we yatulawo. Ogulanze kati gwerinda byempulira mu state council nti baba sule ebigeza ababe be yatwalayo. Ate baavuganya nani? Aneta baavuganya nani? Abalamuzi bagemere yabasinga yafuna 75%. Mulimu ne yafuna 45 kati ba Supreme Court. Bagemere bamugana. Umulenzi yamugana. Mami tayagala bagemere. Kati family yabagemere byekwogerera mulenzi gwe. Jeya wasa jeya fumbiro kati gwetegeera bakukyaye wonna kamese tambula akwogera bibule bakulaba bakusabira mikise motoka ekutte byonna tebisula bo balowooza bw'omuntu bw'atayogerwako bw'atateeka muntu birango ku radio wabo bamuziika controlling the media kino bagambye initially ndi mwe kampabulire ensi yonna tetambulira ku control no gundi yakamba Amini yali musajja w'amaanyi nnyo wano. Abasajja ne bateekawo radio Tanzania Dar es Salaam. Abantu bagiwuliranga. Bagiwulira. Waliwo omusajja agamba Amini nti nze nagiwulidde ng'Oluganda lufuna engisamba n'ogisaawa. Baanoonyanga radio Tanzania. Nakato simanyi naani nga taata agiteeka mu kitanda eri munda era bagiwulire. Obusamize buluddewo bwadde mu bitanda munda. Radio Katwe. Sweden bayina etteeka balikola emyaka 3 egiyise kabaka bamuzannyemu omuzannyo n'aguwera naye bwe yaguwera adi kugenda underground bwe gwagenda underground ate gwafuuka muzibu nnyo. So to believe that you can silence anything, to just use people and dump them like a toilet paper, that woman has now realized sinza mukuba kati ategedde nti abadde nawoluvuzi bamaze okubba kati badduse kagenda naye abatunde mu balaŋŋo kabatunde mu baana be n'enasali kabatunde ewaabwe naye mwamugoba ne mutwala oyo mulyogo enzu singa mulyogo njali yogonjo singa ali mu jjinja ali akasasiro singa abalalu bamwe bagajagadda nali mubonereza n'ategeera si busungu bungi ebyo natabikuba mukamaawo byonna at the end of it all bigira mu kuba museveni where is he what about others wakitabakwatako abantu abo yali bakutteko nedda bongere bakunabe twagala nnyo bongere bajo buli muntu ajogebweko ate bo bangi olowooza basukka 20 kati batudde bonna chairman n'asanyuka nnyo nga batudde ababbi bonna batudde ba billionaires club